togenda kumala budde bw'abalabi bannaye nga twogera ku bintu ebitakwata kiki kitakwata gwe bw'oba olaba ndimiro utegeera Big Eye kati lwandi olina muwadde Khalifa kati Big Eye nina muwa Fresh Kid ate Fresh Kid akuba Big nedda bakwate engoma bagiteekawo bombi bagende freestyle olyoka olabe ate batebaya freestyle nedda byonna bibeeramu tosobola kusaba bato ya Eddie Kenzo nfuna bulungi wadde owulira nga gw'oli munene naye tonnagulumira kutuuka ku Eddie Kenzo era wadde owulira nga Kenzo mutono era tannaba kukogga kukwenkana nedda ate enjovu ne weekogga etya teyenkana kanyo okitegeera so nze mbadde ndowooza nti ebyamawulire bisobola okubaawo osobola okuzimbira ku Kenzo amawulire naye tosobola kumuyita mu bato naye ekyomuwa Fresh Kid ekyokumuwa Fresh Kid omanyi ebiseera bisinga bw'oyambala empale nga nnene gwe wenyini nga tomanyi sayizi yo ne weegulira empale nnene kati n'akuleetera empale entono tomunenyanga kakati gwe bw'osaba kati omuntu eyali badde agenda mu bato yali badde Khalifa ng'ali ne Big Eye kunenya mwannyinaze Donzera ekigambo ky'okoze si kirungi ekigambo ky'okoze si kirungi ekigambo bannange mpanya ekitiibwa omuntu eyali alabye obwerere bwange onfuna bulungi balina omwana balina abaana si mwana kakati taata w'abaana bo bw'otandika okumuteeka mu lujjudde mu ngeri efaananako bwetyo ekyo si kirungi ekyokubiri ffenna ng'abasajja bwe tubeera mu maka g'abakazi baffe oba mu maka tulina bye tukola naye nga tebyetaaga n'abaana baffe kubimanya nti buno obw'omunda nze nabwozezza ekiro oba amasafulya nze nga kuuta okitegeera kati okujja mu public n'otandika okubakuba n'okuba musajja w'omugere efaanako bwetyo don my dear man tebiwooma Number 2 Big Eye nze ndowooza kati ate oyagala kuva ku mulamwa oyagala kuddayo gye wali naye ojja kuddayo bw'oba kyokola ki kyoyagala bw'oba oyagala kuddayo ojja kuddayo gye wali bw'oba nga kyoyagala Mukama yakusaasira era ennaku zino obadde olina oluyimba lw'olugamba nti nina amasannyalaze bubweni yampa amasannyalaze waali badde okwata ekkubo n'ofuna akafooko k'osobola obulungi oba ojja wano wa mukama wange Misa Kisemakula n'akuwa Papa Sport ne tuteekawo mikono jju n'ofuna abantu bo 1,200 oba PTC wali ebulenga ebulaga kati ate awo yavaawo so waali badde okuba ndongoyo n'oyimba bintu byo ensonga za Eddie Kenzo si kyogerako nti okuba Eddie Kenzo oba mukwano gwange oba ki naye tosobola kusaba bato ya Eddie Kenzo nfuna bulungi wadde owulira nga gw'oli munene naye tonnagulumira kutuuka ku Eddie Kenzo era wadde owulira nga Kenzo mutono era tannaba kukogga kukwenkana nedda ate enjovu ne weekogga etya teyenkana kanyo okitegeera so nze mbadde ndowooza nti ebyamawulire bisobola okubaawo osobola okuzimbira ku Kenzo amawulire naye tosobola kumuyita mu bato naye ekyomuwa Fresh Kid ekyokumuwa Fresh Kid omanyi ebiseera bisinga bw'oyambala empale nga nnene gwe wenyini nga tomanyi sayizi yo ne weegulira empale nnene kati n'akuleetera empale entono tomunenyanga kakati gwe bw'osaba kati omuntu eyali badde agenda mu bato yali badde Khalifa ng'ali ne Big Eye bato ya Khalifa ne Big Eye eyo osobola ogiwulira ono n'aleeta mango juice yo ono n'aleeta ebintu yanyimba ne munne ne Khalifa zino ez'okuweta indicator andi kakati Khalifa musajja wo Big Eye aba adropping Khalifa nga tannatandika n'alyoka emizine bamusanga ensonga genjagala okwenfasizingako ku video bwendabye esinza okunkwatako ng'omusajja omukulu of course a family man Sandy agadde nnyo abafumbo
ne bwe mubanga mwawukanye ekyo kyankyawaganya ne mukwano gwange gwempa ekitiibwa omusumba Rosias Ujingo era kyandeetera okudawutinga ebigambo byayogera byonna ne bwaŋŋamba nti eggulu gye riri mpulira nga mbuloddi wakanya lwa nsonga a married man ng'olina mukazi w'omuzaddemu abaana tebusobola kukya ku makya n'otandika okwanika nga bwe yalwala ekikulukuto ekyo kiba kya kisiru nnyo kati ne bw'oŋŋamba ebyamagezi byonna mba sisobola kubikola ki kubiwulira donzera okuvayo n'oyogera obubi ku taata w'abaana bo ekyo kyokka kimmala ebisigadde byonna ne bw'oba oyogera ebituufu kimmala okukuwakanya n'obutayagala kuwa matu gange and my attention no tosobola kusooka n'okikola okusooka n'opositinga taata w'abaana bo n'embwa onfuna bulungi wadde embwa ojagala nnyo era ogiyita lastborn wo simanyi oba mu baana b'ozaala n'eyo embwa wagizaala buzaazi onfuna bulungi bisobola okubeera nga bibyewo naye tosobola kuba taata w'abaana bo n'omupositinga n'embwa ekyo kiba tukyakirese noga nti oyo bw'abeera eyo abalaganga abatakwatagana naye ekirajja n'ayoza amasowaani